Mujjukira oluguudo Uganda lwe yabakana nalwo okubeera nga eruzimba mu ggwanga erya Congo. Era essaawa eno ensonga yatuuse dda mu Paalamenti nga ababaka bagamba abaayi oluguudo nga lututte ssente empitirivu ate ng'omulimu tegulinaako we gwatuuse, obulindo n'obulindo bwa ssente nga bugenduse obw'omuwi w'omusolo ez'e Uganda naye tetulabawo results. Twegamba zoyinza kubeera nga ogeraageranya nti ssente zaffe zigenzaawo. Muganda wange kasooka okwanjulira Haji Haruna omusomi w'edduwa gyali nnyo wali ku lw'ejjinja e Bulumagi gw'alina ebizibu okusoomoozebwa mu bulamu okw'engeri yonna. Haji Haruna mwekwate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna okusomi wa dduwa asangibwa ku w'ejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, abaagala okugenda emitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amajjini, ensonga nja kugikolako. Omwewuliriddeko Haji Haruna omusomi w'edduwa. Kakati muganda wange, Public Accounts Committee mu Uganda bano bamaze okubeera nga bateekayo okwemulugunya kwabwe n'okweraliikirira okw'amaanyi ku butya munnange ssente bwe zigenduka mu ngeri y'enkozesa ya ssente ne pulojekiti eno gye twogerako ey'oluguudo progress yaayo mu kuluzimba oluguudo munnange olulinkinga Uganda ku Democratic Republic of Congo. Chairperson Muwanga Kivumbi owa Public Accounts Committee bw'atyo atutegeezezza n'atugamba nti si mumativu era mu kunoonyereza okw'omunda okuli bakoze detailed investigation emanyikiddwa nga forensic audit, okutunula okuba ttooki mu bulambulukufu okulaba projekiti eno weetuuse, era munnange n'abo bekikwatako babeere nga bannyonnyola ku nsonga eno, ku nsonga za ssente, financial issues. Muganda wange mwe muli eno mulimu oye omusajja eri mu underground already yateekayo dda projekiti ye, omusimbi gugenduka gonna ngenda gukubuulira kubanga gonna bamaze okubeera nga bagutubuulira omusimbi gugenduse. Munnange ng'omuntu yeebuuza abasajja bano ssente gye bazitwala oba obutakuta ssente kiva ku ki ng'ate bagenda kufa kuba emyaka gigenze. Kole balina abazzukulu baabwe bajja kuzireka naye ssente ez'ekibi. Kati munnange kwegamba oluguudo luno luliko kilomita lubalirira okubeera no kilomita nti 222 era nga $million ze baabale zirina okuba nga zirugendako ziri 509 wano Uganda ye trillion emu ndowooza ne billion obanga 7. Kakati munnange bano kye baakola anti buli kilomita bagibalamu ssente. Bano bannaffe nga batutegeeza nti buli kilomita emu nyinza ogikubalira ntya gwamanyi wali empigi ewaffe ku Bikondo awo olaba Irungala wano bagamba bomu yakubira baasi Irungala watito kubeerawo n'aba traffic batito tundawo n'abakyala bateeka ebintu ku kkuba ebyangwe ebitebetebe emiyembe biki awo kati bw'ovuga emmotoka ng'ovaawo n'ogendera ddala kati oba otuuka ku Bikondo bw'oti awo oyingira awo mu lusozi olwo lwe baatema awo kilomita ewerera awo kilomita emu bw'oba ovudde Irungala wali abamanyi Masaka Road kati kilomita ekola ki ewerera awo bwetu. Kati bano batutegeeza nti ebbanga eryenkana bwe litera kilomita emu nti
obuwumbi bwa Uganda 8 biliyoni 8 n'obukadde 5 ze zirina okubanga ze biliyoni 8 n'obukadde 5 buli kilomita ze baabala naye gwe muganda wange ampuliriza contractor gwolowooza yaani contractor yaani naye tugenda kuba tumutegeera era ani nannyini kampani eyo kakati ba experts gwe ne bw'obajjawa yonna gy'obajje yonna ebule n'ebweya n'ogenda mu America n'ogenda wa yonna e China bajja kugamba maama luguudo kyolwo bazimba ki lugenda mu ggulu lugenda wa naye nga Gen. Museveni yekennyini kino akimanyi bulungi era projekiti eno bagirimu butereevu mu kuluzimba omulimu baagwewa be bazimba ekyo njagala okimanyi muganda bwange era gwoyinza okwebuuza naawe owaayiriza omusajja abeere naate kugamba otya linda tuula nkunnyonnyole obadde ki kakati munnange bwe tutyo nga batutegeeza nti ebitundu 17 ku buli 100 ku mulimu guno bye byokka ebyakaggwa ate nga gavumenti kigambibwa okuba nti yo esasudde ssente nnyingi okusinziira ku ezo ze baateesa nti gwe bwegeraageranya omulimu we guli ne ssente gavumenti ze yakawaayo eya Uganda nnyingi nnyo era bazisaba ne bazitwala bakasasula miliyoni $33 miliyoni $33 n'emitwalo 6 muze Uganda ziri eyo mu buwumbi 124 n'obukadde banga 5 kakati zino zonna nga bazisasula ku mulimu ogwo gutannakola gyokutannaggwa munnange kino ne kiba nga kireeseemu ebibuuzo eri bannayuganda nga beebuuza bannange tukoze tutya sente zino abasajja nga baziwuuse bulala sente z'omuwi w'omusolo ddala value yazo eri ludda wa bannayuganda gye tuli eno tubonaabona mu buli nsonda yonna sajja batutaayiza buli wamu babba kati bali Kongo ku luguudo kwe babbira kakati okuteeka ssente oba funding ya projekiti eno yagabanibwa wakati wa gavumenti ya Uganda n'eya DRC era nga buli nsi erina okuba nga esasula ebitundu 2 ku buli 100 kitegeeza nti 40% mu cost ng'ogasse share eya Congo n'eya Uganda mu contribution kakati remaining contribution eya 60% erina kuba nga eri financed by DOT Services Limited eno DOT Services yitogerako company ey'omukulu Salemu Sale beba contractors abali responsible ku kuzimba oluguudo luno bwenjogera ekyo ndowooza oba okitegeera muganda wange baani abali ba contractors baani bebaani beba first ki family yekola oluguudo era yeesaba omusimbi guno buli kilomita ku buwumbi bwa Uganda 8 n'obukadde 5 buli kilomita era kyali kiteeso kyabwe abaga tutwale eri tugire munnange newankubadde Uganda yakawaayo miliyoni $, eziri eyo mu 6 nga era kino kisukka mu half ku ssente ze basuubira okubeera nga bateekamu ku 20% gye balina okuba nga bawaayo ku total cost ey'oluguudo luno kuba balina okuwaayo omugatte awamu mu 20% eyo miliyoni $, zina kuba 11 naye progress eri so disappointing era Auditor General Report eyakolebwa December 2023 eyongera okwayilayitinga ku nsonga eno nti ebitundu 17 byokka ku luguudo luno ku mulimu gwe bakateekamu omusimbi ogwo muyitirivu muganda wange byokka ebiri completed kakati munange
oluguudo luno weruli nti oba olya pulojekiti yali baddembi naye bannayuganda bakiwakanyizawo ne bagamba naffe wano tulina ebizibu ebyaffe naye okusinziira ku Gen Museveni nga bawa ensonga zaabwe bagamba nti oluguudo luno lulina okubeera nga luconnectinga key areas Mpondwe, Kasindi, Beni, Butembo kilomita zibanga 133 Bunagana, Rushuru, Goma kilomita 89 okitegeera. Okay, nti okusinziira ku ngeri gye batunyonyolamu nti kino kigendereddwamu okubeera nga batumbula ebyobusuubuzi era ne connection mu bantu okubeera nga ba enhancing security ba boosting trade investment between Uganda and DRC. Bw'okiwulira kisoundinga naye ate muganda wange omusimbi oguteekebwamu kugamba abasajja ngo mulimu bagwewadde teebereza nga famire yaffe enfuzi egwewadde omulimu kuba kampani yaayo dot services kwebatu ne bayoola omusimbi omuyitirivu abayoola omusimbi omuyitirivu kubanga eyo kampani dot services yamukulu Sale Musale muganda wange yaddukanya ku lwamukulu bwe mukimanyi bulungi nnyo ekyo. Kakati munnange bino byonna nga tumaze okubeera nga tubizuula kitegeeza nti walina okubaawo urgent need for accountability. Naye singa bino nga ebimanyisa era tubitegedde ani gwe basobola okuvunaanako abo kubanga onyonyodde obuvu bwa company dot services ekola omulimu guno. Kakati munnange forensic audit bwetyo egendereddwamu kubeera nga ekakasa nti okukwasaganya obubi ssente kuteekebwa mu lwatu era n'omulimu guno nga guggwa. Simanyi nnyo kyenyinza kubagamba ku nsonga ezo kubanga bino tuzinga tubyogera era tuba tubyogera waliwo abagamba kubanga bo bakimanyi nti oba baganda babe bebali oba baani teri amanyi naye nga bagamba nti okalyadda kakola ki kaddadda okalyadda kaddadda muganda wange. Kati bano bwekibanga bakikola bwe batyo nga omusimbi ateera ku ffe baba beewoze ffe abasasula bwe baba nga bagujja wano era guba mu ssente zaffe kitwekireegeza nti kigenda tutukosa kinene nnyo ffe ng'abantu kijja tuleka mu bwavu obungi ennyo naye ng'ate omusimbi gulina abaagutwala bagutereka eyo kyovulaba nga ogenda eggulu ne mufuna ssente musajja n'ayoola n'abawa ate era n'aziteega eno mu ekonomi kubanga ka ekonomi ka Uganda bakabala bamanyi bwe bazijja wano bazitwala wali Central Bank be bagifuga biki nga baddamu bazikwata kwegamba obanga addidde amazzi n'okola omukutu n'ogayiwa wano ne gagenda nga geetooloola ne gayika mu kakopo wano ate era n'ogajjamu n'ogaziza wano ne gaddamu ne geetooloola oba mubitegedde.